Praise King Jesus. I greet you all in the powerful and mighty name of our Lord Jesus Christ, Son of the living God. Mukama yebazibwa abalungi. It's time for evening glory, and it's me, Mugole wa Yesu, Win Margarine, standing in by the grace of God. I thank God for this opportunity that He has given me to speak unto His chosen ones. Hallelujah. Mukama yebazibwe musibye mutya mugamba mutya abakuumi atya Yesu yebazibwe yabukeseza atusiibiza obulungi ate era paka akaseera kano tukyali balamu. We glorify His name. Hallelujah. Today we are in the book of Isaiah chapter 1. We are reading from verse 10 to 16. Hallelujah. Hallelujah. But before we go further, let's pray. Humble yourselves for the word of prayer. Precious Jesus, King of Kings, the Prince of Peace, we call upon your presence. Come and be in our midst, Father. Fill us with the knowledge and the wisdom and understanding from above, such that we may know you deeper, such that we may understand your word. And we pray that you give us the grace to do as your word says. Give us the grace to be the doers of the word and not only the listeners, Father. May you come and use me, Father. May I be a vessel of honor, Father, to speak to your children, to speak to your chosen ones, Father. May this word, as the Bible says that, nga Bible wetugamba nti ekigambo kyo tekiva gy'olinga kyerere Mukama, tekidda gy'olinga kyerere. Nsaba kireete positive impact ku bulamu bwaffe Mukama, that will push us closer to you, that will lead us to bring more souls to you, back to you, Jesus. Nsabye enneme message nerema okumpitamu obuyisi Mukama, naye etandikire kunze okukyusa na buli agenda okugiwuliriza emukyuse mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwoyo Mutukuvu nze nvaawo, come and speak to me, come and speak to everyone that is going to be listening to this word, Father. Nanakiwuliriza enkya, nanakiwuliriza wiiki ejjako, buli omu wanakiwuliriza Mukama. Fill it with anointing, fill it with kijjuze Mukama nga buli akiwulira. Kabaka w'abakabaka kibaako level kimujja nga kimutwala ku level endala, kibaako kyekimwambulako nga kibaako kyekimwambaza mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. I distract all the demons ebibadde byeteeseteese okuwabya endowooza zaffe tuwulize nga tetufaayo Mukama. Buli ekibadde kyeteeseteese okulwanyisa ekigambo kyo kino obutakola mu bulamu bwaffe Taata omulungi, by thunder, by fire, I strike them in the mighty name of Jesus Christ. I pray and believe. Amen. Hallelujah. Now we're going to read a verse. Hallelujah. We're in the book of what's wrong with me? Jeremiah. Ngamba Isaya Solemu erunyiriro lw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi n'omukaaga. Agambye bw'ati, omutwe tujja gulabaawo gye bujja. Hallelujah. Bear with me. Mpola mpola ojja kuba ogumanya. Agambye bw'ati, muwulire ekigambo kya Mukama mmwe abafuga Sodomu. Leero ayogera nze, wulira gwe Margarine ekigambo kya Mukama. Bw'oba tolina linnya teekawo eryange, Mukama ayogere gye ndi. Nze nkyuke gwe osigaleyo. Abafuga Sodomu, mutege amatu. Wulira, tega akutu mukano gwange eri amateeka ga Katonda waffe, mmwe abantu b'e Gomora, abantu b'e Uganda, mmwe Abannayuganda abali mu mawanga, mmwe abawulira olulimi luno lw'enjogera. Mukama atugambye tutege amatu tuwulire amateeka ge. Olw'ekkumi n'olumu agambye nti zigasa ki ssaddaaka zammwe enkomo nze munsalira, bw'ayogera Mukama. Zigasa ki ssaddaaka zammwe enkomo ze munkolera, bw'ayogera Mukama. Nzikuse
nzikusa endiga n'ennume enjokye eziweebwayo n'amasavu g'ensolo ensibe so sisanyukira musaayi gwa nte newankubadde ogw'abaana b'endiga newankubadde ogw'embuzi emmandwa zigasa ki saddaaka zo mukama agakooye omanyi waliwo kiringa nga wonobeera mu relationship naye nga someone is just fooling you around with sweet things naye bitalina mulamwa instead of doing the right thing if you need time and someone is like have this money you have not been around kati you have this money zikuyiseyiseewo naagenda namala mwezi ate na should I say let me talk about marriage not relationship kanjogere ku marriage omusajja yakuwasa naye olinga kimuli kyakumeeza he's never having time for you kitegeera n'obeerawo ng'ennaku ekuluma ng'omukyalo omufumbo omwami n'obeerawo nga olinga atawasa mukazi nga nesinga akusinga anti ye yamanyira talina mukyalo naye gwe ng'oli kumuguwa oli mu kkomera lyotamanyi nakumanya naye ng'omukyala ajja kujja yefuula afaayo ennyo naye nga gwe kyeweetaaga okimanyi okitegeera ng'owulira nga kale ne omwami we ne lwamala olunaku nga takoze mutudde awo munyumyanyumyako ng'aba omwami n'omukyala it will be enough for you naye nga tekiriiyo ne bw'anaakuswittokinga n'akulesera ebirawo bitya your heart will still not be happy lwaki waliwo kiri kyoyagala why am I saying all this nti kino mukama waatandikidde ogamba nti zigasa ki saddaaka zammwe muzikoze zonna zonna but I'm still not happy kubanga I don't need your sacrifices I don't need your foolish and your foolish offerings bad offerings mbikoye mbikuse this I no longer want this si byagala ebye embuzi zammwe ente zammwe endiga I no longer want this kubanga tebirina kyebinkasa lwaki ayogera bwati yeetaaga mitima gyaffe okubanga owaayo ekimu ekikumi n'ekiweebwayo osize ensigo olisiza abanaku byonna obikoze naye ng'obwenzi bukulemye okuvaako ne woba tokyasumula sikaati naye ng'ozontowalira mu birowoozo byonna byokola bya butaliimu biba bikuyambirawa mukama waffe omulungi yeebazibwe saddaaka oziwa kituufu naye omutima gwo guli wala ne mukama bano balowooza batta ensava embuzi ensava byonna the Lord will be happy with them naye bamalanga obikola ne badda eri ne bazannya buli obuzannya sister Jackie bwe yatugamba bwe yatubuulirako mukama yeebazibwe ne baddamu kati naawe bw'okola n'ogamba yi kasita nawaddeyo ekimu ekikumi n'ekiweebwayo mukama tanninaako ki tanninaako tabu naye nga ndisiriza abanaku ba mukama nga nyambye abantu saddaaka zo mukama agambye zigasaaki ng'olina alina kye yagamba okukola n'ojeema owooza sikiwulira mukama mpa ekisa bannange weewolereza alaba nga n'ebirala byonna byokola in the names of kumusanyusa alaba nga you just wasting your time takyayagala ayina kyayagala waba kugambye genda ombuulirira enjiri mu malwaliro ne bw'onoogenda mu kkomera kati aba alaba nga kakati why you wasting your time eyo si gye nkwagala era eyo kwakamu nti eggulu teribala nti wakoze lwaki baakutumye mu kkomera so lwe baakutumye mu malwaliro wazungidde mu kkomera zigasa ki saddaaka zammwe wagambye mukama zigasa ki agambye abikkuse n'okumuwoomera tebimuwoomera mukama yeebazibwe olunyiriri lw'12 lwe tugenzeeko olunyiriri lw'12 bwe tuli agambye bw'ati bwe mujja okulabika mu maaso gange ani eyabasalira kino okulinnyirira empya zange ababuuza
kugamba mukama wayo ffe twefuula abazze okunoonya mukama twefuula abazze okuwaayo twefuula abazze okukola omulimu gwa mukama naye ng'alabira ddala bannanfuusa abeefuula kye batali ng'alenyedde tulinyirira bulinyirizi mpyayi lwaki we failed to do the right thing he wants us to do. We failed to do the needful. Ne bw'odda ku kituuti n'osinza omwoyo n'akaaba ne basumulwa naye ng'oli mu jeemu. The Lord is not happy with you. Awulira nga takyayagala n'oyimirira ku kituuti kye bw'omusinze. Mukama yeebazibwe. Olw'ekumi ayongeddeyo n'agamba nti temuleetanga nate bitone ebitaliimu. Wuliriza, temuleeta nate ebitone bitaliimu. Kale Mukama yadde yaŋŋambye ŋŋende mbuulire kituufu, yaŋŋambye ŋŋende mbuulire bamalaaya enjiri naye kaakati ate balanze crusade kati kankwate gino emitwalo 10 njibweyo nsaposalinge crusade era nja kuba nga abuulidde enjiri. Akugambye ebyo ebitone byeba obutaliimu totegana kuleeta. Obubaane bwa muzizo gyendi bw'oba okyalina by'onyookeza eyo mu masabo gy'ozungira ebimu wabiteeka wansi w'ebitanda wazizika. Twabikumako nange nakuma ku kyoto naye kubeera nti bakuodarinze manyi luli twalinga bato nga you cannot say no, ojja kukikola n'okuma n'oteekako obusaana n'oteekako akabaane. Ebyoto tebabikumisa buveera, tebabikumisa buti bukuma muliro tebabikumisa mafuta birina ennono zaabo naye ebyo byonna bya muzizo mu maaso ga Mukama. Mukama yeebazibwe. Naawe bw'oba ng'oyina ebyo oyintaayinayo obuleku muyiwa omwenge muyiwa amata kyalina ebintu ntu by'okolaakola. Agambye bya muzizo gy'ali Mukama, bya muzizo. Mukama waffe omulungi bya muzizo naye nze nno namala ng'obikuma bwetyo nga bangamba anti olina kikuma ng'ofukamidde naye nze nga kitamira gyefujjo lyenakikolangako ngamba kuba ekisooka nali bamaze okunsigamu ensigo ey'obwakatonda ku ssomero kati nga bwensanga ebintu ebifaanana bwe bityo nze nga mmanyi ddala ddala ono sitaani ate taliiyo nga nkimanyi nti gyali naye nga manyi nti these things can do nothing to me. Nze bino bibaga toyita wali kyoto kyange ng'oyambadde tawulo nze ne tawulo nga ngireka eri n'entambula budde. Mukama yeebazibwe. Nkubanga mmanyi bino eno Katonda wange abisinga ne ngamba kale oba gyemuli oba ddala bwemuli wano mutegeera kale munjokye nze ndowooza nzijjukira nga n'okukituulako nakituulako ne bagamba kale munjokye akabino oba ddala mwemuli byanjokyayo olowooza tebyanjokya ku sitaani kutusirwaza kutukwata bongo mu kifo n'atulemesa okugenda ewatuufu eri Mukama atusaasire n'okuma obubaani banange n'onyokeza ekyoto nekikusirula nga kyokyaka kumakya mutundu n'olwegulo n'onyokeza obubaani naye nga ddala mu butuufu gy'okoma okubunyokeza omukisa gwe gye gukoma okugenda ng'omukka bwe gugenda gy'okoma okwongera okusiraana. Lwaki? Kubanga byokola bya muzizo nga ne bw'onookera ku mucyo yanjale engalo mu maaso ga Mukama agenda kuba takyawulira. Lwaki? Wafuuka kya muzizo mu maaso ga Mukama. Olw'ekumi sinnalumalayo emyezi egibonese ne Ssabbiiti waliyo ababonesa emyezi ffe buli mwezi bwe guti ennaku z'omwezi bwe ziti tubeera tukola kino tubeera kikola kiri. Mukama ababuuza ani yabibagamba ebyo? Ani yabibagamba? Ani yabibasalira? Mukama yeebazibwe. Amakuŋŋaaniro ayongedde n'agamba okuyita amakuŋŋaaniro
sisobola butali butuukirivu na kuŋŋaaniro kwa ddiini. Okitegeera ebyo by'amadiini bye bakolakola ebitaliiyo. Tugenda esemanyanga Bikira Mari mbyogedde munsaasire naye bwe muba mukyalina ebintu byammwe ate omwoyo w'amagezi abeerawo otuuka naawe nogaana ebino bye tukola ddala biki naye mubaamu w'obeera n'omwoyo omutukuvu ng'akulumiza nga ddala mu butuufu bye mukola tebiriiyo. Mukuŋŋaanye muli simanyanga kumanyagana mwagenze yunifoomu ovu kusaba mutandise kukola bulombolombo ennyama temuli mu nnyo ate mukole kali bannange mukole kano. Omwezi gwabonese kakati tulina ogenda biki simanyi bye mukola Mukama yabinsaasira naye Mukama ani yabibasalira ebyo? Olunyiriri olw'14 agambye emyezi gyammwe gibonese n'embaga zammwe eziragiddwa obulamu bwange bubikyawa. Owulidde? Gino emyezi muno mwe twesidduukiriza anti famire tugenda kumanyagana bannange weegendereze. Ate gwe eyalokoka sikusuubira kubeera mu bino mbuzi n'ennyimbe ze bayabya ogenze kulya byamuzizo mbw ate buli mwezi anti tutuula nga famire buli biki bibino Mukama agambye abikyawa. Embaga ne musula ng'embuutu zikoona wamma buli kibi ne mukikolera okwo. Buli muzimu ne guva emagombe ogw'obwenzi ne batandika okwenderawo ku kulumbe ogw'obutabiibu ne guvaayo buli omu n'atamwira n'agangayira bannange egyo egiwemula nagyo ne givaayo buli omu n'amukola agagambo buli muzimu ne gukuŋŋaanira wamma gwe omulokole gwe yagenze ng'osunduuza nze nalokoka era wamma ne gikuyingira tuulako ewuwo waziika kyaggwa todda mu ndagaano ziri. Kyagambye nti emyezi gyammwe egibonese ekyo gye mukunukkiriza ate kati saagenze ne bw'oba togenze tokwata ssente ku fandinga. Agambye ati mbikyawa. Kitegeeza waba abikyawa naawe abikola akukola ki? Akukyawa. Mukama yeebazibwe. Olutukyali ku Lwa14 ayongeddeyo n'agamba kwe kutegana gye ndi nkooye okubigumiikirizanga. Mukama akooye atukooye okubeera double minded ku Sande oli mu kyaki obayita famire ng'okuŋŋaana ate kati tugenda kulima bijja ekyalo kyonna ekya famire yonna yonna ekuŋŋaana kulima bijja. Bw'oba ng'ogenda kulima si kibi okulima ebijja naye ebikolebwayo ku bijja eyo by'olina okwewala. Bw'omanya nti abantu basukka mu 2 basukka mu 5 bagenze kulima bijja gwe tuula togenda. Bw'obeera n'omanya n'olaba nga biziso oyagala ogenda osobola ogenda ne weerimira wekka n'ovaayo oba tolina kya muzizo ky'okoze. Naye bafumbiddeyo emmere bakuula we balaamiriza ebigambo ono gundi kati yogera bw'oti ono gundi yogera bw'oti ono gundi yogera bw'oti. Mukama yeebazibwe. Mukama agambye akooye bigumiikiriza akooye omugattika akooye okumwendako tabibalagirangako. Agambye Mukama akooye muganda wange akooye Mukama bw'agamba nti akooye kiddako kya kusesema dduka bunnambiro bubaane bw'obadde onyokeza otaaga naagunyogoga tonyogoga buguma tobuguma. Mukwano gwange ekitala kigenda okkulira mu bujeemu
ino evening glory bannange saagala kubuulira nnyo ng'ali mu kigambo ekyalancawa. Mukama yeebazibwe. Kale kanzirukeddukemukko katini. Mukama yeebazibwe. Agambye abikyawa akoyo bigumiikiriza. Kitegeeza ekimala. Ekiddako ogenda kuliyiza ku mutwe. Olw'ekumi n'ettaano agambye era bwe munnaayanjala engalo zammwe kano kankwatako bwe munnaayanjala engalo zammwe naabakwekanga amaaso gange weewaawo bwe munnaansabanga ebigambo ebingi siibulirenga emikono gyammwe gijjudde omusaayi. Mukama yeebazibwe. Ne bw'onooyita Mukama ne weefulunga ne weejironga tagenda kuwulira, tagenda kukyusa maaso ge kutunulako kubanga by'okola abikooye akooyo bigumiikiriza. Tolinda grace period kuggwako. Abantu abamu ogamusanga naye nkoze kino nkoze kiri, Mukama nze nga tanviirayo, Mukama nze nga takyankolera, ng'okyali muziri ssaddaaka egy'emyezi n'embaga ezibonesa ebyo. Okyasuulasulako obubaanyonyokeza bw'ofuuwa emindi oli awo toteegeerekeka. Mukama agambye ne bw'onookola otya tagenda kuwulira kubanga emikono gyo gijjudde omusaayi. Ejazirize yayogeddeko mu Lunyiriri olw'11 endiga ssaddaaka zonna zabuuliza nti kati zigasa ki? Kuba obikola olina ekiruubirirwa. Leka by'obikolera bakuyambe. Katonda muveeko kubanga bw'onoosigala ng'obikola ate bw'ojjako ewe ne bw'onoomuka oluddamu ekiro n'emisana tagenda kuwulira okuggyako ng'olese biri byakooyo ogumiikiriza byagambye byakyawa nodda ku luuyi lwe. Awo amatu gajja kuggula buli bw'onoosindamu bw'oti ng'ayingirawo to rescue you. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Iriza ab'emikwano naye nga lwaki otuuka ku sseeri omanyi okuyita Mukama nga takuwulira. Mukama watuukira ogamba nti naabakweka amaaso gange bwe munanjala engalo zammwe naabakweka amaaso gange weewaawo bwe munaasabanga ebigambo ebingi siwulirenga. Ani aba agenda okuyamba nga Mukama azibye amatu gy'oli? Naye olowooza aba akuwulira naye nga talina gakutunulako. Mukama yeebazibwe. Olw'16 lwe lusembayo agambye munnaabe. Ono omusajja wa kisa nze n'okumutya. Ku byonna ebyo byezayogerako n'agamba akooyo bigumiikiriza abikyawa bimugasa ki akomekereza agamba munaabe majo naaba gwawuliriza naaba byonna byakyawe byemuzizo bikyawe onaabe ti mu musaayi gwa Yesu. Munaabe mwerongoose mujengawo obubi bw'ebikolwa byammwe bive mu maaso gange muleke okukola obubi. Nze nembaga n'emyezi egibonese ate bannange nze neewuunya abaana b'abantu neewuunya taata janja kali mu balokole oli n'alokoka n'abanga ataalokoka buli bwamuwa omusanga ku busiki obwakeesezza kw'osanga omulokole agamba nze nalokoka nti abalala bayimuse bazina naye ng'eno bwe yenyeenya bwakoona obugere ate nze kino nakikolako seegaana. Nagendako kaali kasiki nga ndokose nno naye sinnalokoka bulungi naye nga nkimanyi nti kyamuzizo nali sinnayatula ebya ddala naye nga ndi awo nga bwe bandokoke oba bansigala eno naye nga nkimanyi nti kubanga nali sigendangako na mu bbaala naye ku olwo nagenda waaliyo kasiki
one of our family friends yalina muganda we nga muganda we alina omulenzi agenda okuwasa kati akasiki ne bagenda mu kasiki mu bbaala ne baleeta kureti z'omwenge ne baleeta ndowooza nzenzeko eba eyalina soda twalinga babiri basatu abanywa soda abasigadde bonna ne banywa mwenge baneekureti ngene gwawo baleeta ndala ne gwawo baleeta ndala naye nkugambye music baamukoona nange bwe neenyeenya ng'abo abayimuse bazina banywedde baleekaana okufuufi naye nga nange ndi mu katebe neenyeenya nakomekeeza sivuddeeyo mu katebe sitandise okuzina nga ntandise okuzina kaakati naawe oyinza okuva okola ki ye mbadde njogera kyebyo bijjiddewa omwoyo omutukuvu alabika ayagadde kukireeta mukama waffe omulungi yeebazibwe ewali ekibi mukama tatwagalawo bwe bwerongoose mukama yeebazibwe agambye tuggyewo obubi bw'ebikolwa byaffe bive mu maaso ge tuleke okukola obubi yesi kyekino kyembadde ngamba nti tuleke okukola obubi otegedde gy'ogenda wa muzizo togenda kireke abagenda bagende totandika gamba nze ndi mulokole nze munange nze sinywa mwenge kati tonywa mwenge ekikutuuza mu batamiivu ki nga nange wennaliyo ekyali kintuuza mu batamiivu ddala kiki fayina esigunywa naye mu bbaala ate agambye tulekeyo ebikolwa ebibi ewali ekyomuzizo omwana wa katonda tosembera awali ekyomuzizo omwana wa katonda tosembera kubanga bw'oliba osembera bwekiringa nga kuliranya muzigo ku kyoto mpola mpola gugenda gusaanuka weekanga ekibi kikuyoolidde anti otudde mu banyi laba bw'ositukawo mbw'ogenda foshotikola osanga bakuteereddemu bayiyeemukko okomawo onywa tomanyi nti takyali sooda ogenderera we should stop these companies ezitalina mulamwa katonda zakyawa mukama yeebazibwe kankomaawo mukama abanjagalire katonda omulungi omwesigwa taata tukwebaza olw'ekigambo kyotutumidde kutulabula nakututaasa kuba ekyamazima ddala tubadde tuzikirira nga tetumanyi tetuwoza twetangira tulowooza lubanda embeera nga n'embiro kwotadde tulowooza katonda ayamba yeeyamba naye otugambye bya muzizo otugambye obikyawa otugambye okooyo bigumiikiriza ogambye twerongose taata kyetuva tukowoola omusaayi gwa yesu ogutuyiweko mukwano gwange gutunaalize ddala okuva ku bwezinga bw'enviri zaffe okutuulekera ddala ku bigere byaffe mu ndowooza zaffe ne mu mitima gyaffe tunaabulemu buli kyonna kye tubadde twatamiira ekyo kyokyawa mukama otwagaze byotwagaza mu linnya erya yesu kristo omwana wa katonda omulamu abanjagalire yesu abampeera omukisa tusinkane mu bible study shalom